bugenzo okuvaako eddiba ng'ekirwadde ky'Ebola kyongedde okusensera eggwanga era mu kadde kano kimaze okusaasana mu disitulikiti mukaaga okwetooloola eggwanga nga mu zino kati ne Kampala tokyamutaliza. Obulwadde tebukyali eyo wala gye tubadde tumanyi gye buli. Ekirwadde kino kikubye koodi ku nzigi z'e Kampala era olwaliro abantu 15 bakakasiddwa okuba ne Ebola nga bangi ku bano balina akakwate kw'abo abazuulibwamu ekirwadde kino mu bitundu by'e Kasanda ne Mubende nga bino bikakasiddwa minisitule y'ebyobulamu. Waliko abantu ababadde mu isolation yaffe abatestinze positive nga bangi baviira wano mu kibuga, so enamba yimiridde nga 15. Rubaga, Nansana, Makinde, so kyo kitegeeza nti tulina okubeera bulindaala nnyo ng'abawangalira wano mu kibuga. Dr. Francis Mwebesa akulira ebyobulamu mu ggwanga ategeeza nti ku balwadde bane 15 abakakasiddwa okubeera ne Ebola, 7 ku bo banjwemu masanafu wano ku nkingizi z'ekibuga Kampala. There was a lot of misinformation that this was to do with witchcraft. And I really want you to bring it out that this is a disease, it's not witchcraft. Bano abantu bonna n'abantu kati abamanyiddwa abadde ne contact ne bana abantu bonna tugenda kwongera okubateeka contact list yaffe n'okwongera okubalonda. Abazuuliddwamu obulwadde bonna babadde bakuumibwa mu ddwaliro e Mulago gye babadde bali mu kwetegerezebwa okumala ebbanga era olukakasiddwa nti balwadde batwaliddwa mu ddwaliro Entebbe okutandika okufuna obujjanjabi. Mulago waliyo isolation facility bwe tubadde tukuumira abaali nga bali mu contact ne confirmed cases. Se mu kwabo ba contacts amwavudde bano bonna bagenda bateekeddwa olunaku lwaleero mu Ebola treatment unit yaffe y'Entebbe era abasawo bagenda kwongera okubalondoola singa banaabeerawo embeera ekyuka mu bo abaana baba bakyuse mu mbeera mu ngeri y'okubeera obulungi kiba kitegeeza nti obubonero bwabwe bujja kuba bumaze okuggwawo ate n'okwongera okubakebera bajja bati balina kawuka. Kino kireesewo obunkenke mu bannakibuga nga batya okugenda ku muggalo era gye buvuddeko basaba gavumenti ebasomese ku ngeri gye bayinza okwekuumamu obulwadde era omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ayine byona ategeeza nti kikyali kizibu gavumenti okulowooza ku ky'okuteeka Kampala ku muggalo. Kye balina osooka okukola kusomesa abantu kiki kye balina okukola okwewala endwadde nga Ebola. Tulaba tujja kuddayo ku kuvuga abantu ababiri kubanga abasatu baba basembereganye nnyo waba tewaliwo distance okusingako okututeeka ku muggalo. Ate gavumenti yalibadde bayamba bebatedde lockdown ne bayamba kuwa ku ssente oba ebyokulya naye kubasibira waka nga tena kye bawadde si kirungi nakyo. So abantu tebeeraliikirira nnyo naye balina okulaba nti basigala bali bulindaala. Buli omu alina okukuuma munne. We butuukidde olwaliro ng'Ebola amaze okusaasana mu disitulikiti mukaaga era mu kadde kano abantu 9 be bakazuulibwamu ekirwadde okwetooloola eggwanga nga ku bana 28 bafudde. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Gambuuze.